Era essaawa zino ndowooza ttiimu yokka gyakyasasuza emitwalo ebiri ndowooza Villa kubanga abalinako akakuku bagenda mu kisaawe ekyo ne bamumenyera obutebe abawagizi ba Villa abo. Yakitegeera nti abawagizi b'Express tebakyalina nsonga lwaki bagenda mu kisaawe okulaba omupiira. Kati omuntu atalina nsonga lwaki agenda mu kisaawe okulaba omupiira? Bonna omusaba emitwalo ebiri tajja. Era bwe tuba tulaba omupiira ewa Mulindwa tusasula omutwalo ogwo aba Villa ababonereza kubanga bayonoona ekisaawe kye. Era omupiira oguddako oguli ewaka ogw'Express ne UPDF gwa mutwalo. Kati naawe omukulu amagezi gazze. Ffe bannayuganda kankubuulire tuyita mu bintu bingi tuba mu kukola nga tukolera abaana baffe ebbanga lyonna tetukyalina na budde bujja mu bisaawe. Amanyanze bagenda oluvannyuma lw'okuba omulango ogw'amaanyi okwogera abamu twayogera ebisongovu ne twogera ebigambo bingi nnyo. Akakiiko akaddukanya ekisaawe kya nga kakulemberwa omukulu ndowooza baatuula wamu n'abaddukanya secretariat eddukanya Team Express ne bagamba nedda abawagizi b'Express tebasobola mitwalo ebiri. Omupiira tugukyuse tuguze ku mutwalo ogumu. Waliwo kye bayita amalala okwegulumiza n'okwetwala n'omuntu okwetwala nti wa waggulu nnyo. Era ye tewali muntu asobola mugamba kintu n'akyuka. N'ayisuubidde omugagga nga ku myaka emitono ebintu byakoze alina ebintu byayiseemu ebisobola okumulowoozesa nti bannayuganda basinga tebalina mwasirizi tebalina ssente baavu. Era okulaba omupiira gwa wano ekinene nnyo ky'osobola basaba mutwalo. Abantu nga Bamulindwa nabo ndowooza baafunawo ku malala agabasobozesa nti naddala ku mipiira eminene basobola n'okusaba emitwalo 5 oba 3. Era olumu baasibirawo ku mitwalo 2 nga Villa bebeesa ama Vipers basaba emitwalo 2. Express bebeesa ama Vipers basaba emitwalo 2. Ne Mulindwa nga munnabizinensi omugundiivu alina essomero ery'amaanyi bwe lityo ne bizinensi endala ezigenda maaso nga zigenda maaso bulungi. Yatuula wansi n'agamba naye ddala abantu bano basaba emitwalo 2 abawagizi b'Express banaagisasula. Nazimba ekisaawe kino nga nnoonya nti singa mpaliriza banne bajja mu kisaawe ne bakijjuza nkola ssente. Ne bamuwabula ndowooza n'aba ku mitwalo 2. Era essaawa zino ndowooza ttiimu yokka gyakyasasuza emitwalo 2 ndowooza Villa kubanga abalinako akakuku bagenda mu kisaawe ekyo ne bamumenyera obutebe abawagizi ba Villa abo. Era ensonga lwaki Mulindwa akyababonereza nga basaba emitwalo 2. Niweewunya Express webeesamba Mulindwa asaba omutwalo ogwo kuba akimanya abawagizi b'Express bakoowa. Ndi muwagizi w'Express FC Lukulwe. Yakitegeera nti abawagizi b'Express tebakyalina nsonga lwaki bagenda mu kisaawe okulaba omupiira. Kati omuntu atalina nsonga lwaki agenda mu kisaawe okulaba omupiira? Bonna omusaba emitwalo 2 tajja ajja kudownloadinga app ya StarTimes atekeko 4,500 olunaku alabe omupiira. Tajja kubiraba tajja kujjayo. Kati Mulindwa businessman omugundiivu n'agamba mupiira kangusa abawagizi b'Express mbamanyi tebajja kujja. Era bwe tuba tulaba omupiira ewa Mulindwa tusasula omutwalo ogwo aba Villa ababonereza kubanga bayonoona ekisaawe kye. Naye muntu anyiiga. Kale ne banne ebiseera ebyo bagonda emitwe n'emitima ne bagamba emipiira gy'Express egisigaddeyo ndowooza giri ena egy'ewaka abawagizi kabagirabire ku mutwalo gumu. Era omupiira oguddako oguli ewaka ogw'Express ne UPDF gwa mutwalo. N'emirala gyonna eginaddako n'ogwa KCC ne Express nsubira nagwo gujja kuba gwa mutwalo. Kati naawe omukulu amagezi gazze. Ffe bannayuganda kankubuulire tuyita mu bintu bingi tuba mu kukola nga tukolera abaana baffe ebbanga lyonna tetukyalina na budde bujja mu bisaawe. Wadde wazimba ekisaawe kikyo kirungi nakiyingiramu ebbanga mipiira egisooka egy'Express egy'ewaka 5 nagiraba. Ekyasookera ddala omupiira ogwasooka nagendayo twali tusamba ndowooza Mbale Heroes waka. Nagendayo olw'okuba nali njagala kulaba ekisaawe amatiribona aga kifaanana kitya. Nengenda nenkiraba nengenda omulundi ogwokubiri nengenda ogwokusatu ogwokuna ogwokutaano. Nenfuna ebyantwala ebyanfuula bize ekyamazima ndudde okuddayo nakivubeeyo okulaba omupiira. Naye nga njogera ku lwa bannange abalala nze nnyinza okuba nina obusobozi bw'emitwalo 2 okusasula emitwalo 2.
nina n'obusobozi obulala kuba nali PRO Abagizi Express FC nalekulira ebiseera ebyo. Nina probably I'm connected nina n'obusobozi obulala obugenda. Nenyingira ekisaawe ekyo. Maybe nga sisasudde. Kisoboka. Ate ekirala ndi munnamawulire. Awandika ku byemizannyo wadde kati nga nawumulamu. Kaadi zange ez'emirimu nzirina era nsobola okuyingira nakibonga nyingiridde ku kaadi ey'abannamawulire. Bw'oba oyagala ku bannamawulire abawandika ku byemizannyo Sekka Bagenda tosobola mutunulira kyamuli. Kati nze nyinza okuba nina obusobozi obuyingira nga sisasudde. Noli Munnayuganda eyakowa atalina nsonga lwaki alina okulaba omupiira gwa Uganda. Talina nsonga talaba lwaki alina kusasula emitwalo ebiri okuyingira wa bw'aba alina amaddu ga kisaawe yalaba emipiira egyasooka. N'ategeera nti ekisaawe kino sayidi eno wabaayo omusana wano enkuba webeze bakubirawo wano yeno VIP wano ababulijja abasasula emitwalo ebiri we batuula. Kati ekyo yakimala. Njagala nkubuuze CEO Express Ashirafu Miro njagala omuwulire nsonga ki esasusa Abagizi Express emitwalo ebiri. Mpaayo abasambi abali serious. Tuli wano kwogera mazima. Abagenda okuwaliza omusambi ono omuwagizi ono okusasula emitwalo ebiri. Tulina abasambi abalungi ne bagwamu amaanyi tebasasulwa. Nakikonfirming and I can reliably say nti Abagizi Express until recently we nakoma okumanya bali babanje kitono nnyo emyezi 6. Kati omusambi amaze emyezi 6 nga tasasulwa abagenda kujjawa amaanyi agasamba asasulwa abagizi abasasudde emitwalo ebiri. Nasanyukira nnyo Abagizi Express abavaayo nga bakulemberwa mukulu Julius Bakunda abavaayo ne bagamba nedda ku mupiira gwa Vipers ogwasambibwa gy'oli abalamu wano. Sako ya Abagizi Express ya Pewosa yavaayo neteekawo milioni 12 ng'egamba nti singa Express egoba omupiira gwa Vipers abasambi abo baali bakugabana milioni 12. Ekyembi tekyatuukirira Vipers yafuna equalizer ng'omupiira gugenderedde era abazanyi b'Express ne balumwa nnyo kubanga milioni 12 ne balimu zitwala. Kumpira gwa Mbale Heroes abagizi nga bakulembeddwa mukulu Julius Bakunda bayimirirawo ne bagamba nedda tiimu yaffe ekimala tesobola kuba mu mbeera eno. Ne bayiwawo omubiri era nsubira bakyaguyiwawo. Bwe mba manyiyo abantu abaagala Express wadde nga nabo balina obunafu bwabwe ye mukulu Julius Bakunda. Era bw'oba otudde naye obanga oyimiridde naye musajja mu nnyumya akugamba buli kimu Express kyeyina okukola oba abakulembera kye balina okukola okulaba nga babulula ttiimu eyo. Unfortunately ayinza okuba talina buyinza. Si CEO si chairman wa club wabula alina waakoma nga chairman w'abawagizi. Yali badde oba oli awo akola ekisingawo. Naye nga akabondo k'abawagizi bwe kaba kasobola okuva ne kagamba tutaddewo milioni 12 ze tusondedde ebbanga mu kibiina kyaffe eky'obwegassi okumala ebbanga tuwaddeyo obulamu bwaffe bwonna obulamu bwabwe maybe kitegeeza milioni 12 ezo kuba savings zaabwe ne baziwaayo ne baziteeka mu club mu kyasa kino 21st century ng'abantu bakyayagala ddala mupiira. Bwe baba basobola okukikola obukulembeze obuli mu bbanga waggulu wali mukulu Suubi Kiwanuka olinda ki? Sisuubira ndi Kiwanuka Suubi yali alabe ku mupiira gwa Express gonna. Era waba ali agulabyeyo mugende mu comment section awo mumbuulire oba mumpereze ka video ku namba yange 0742 13 5865 0742 13 5865 eri ku WhatsApp. Njagala ompereze video nga Suubi Kiwanuka alaba omupiira gwa Express na Kivubo. Bw'aba tagulaba nga batukuba goolo 7 kitala ne tukuba goolo 7 n'atavaayo wadde okugamba nti kibaddewo kitya okunoonyereza ffe mugende mu maaso munoonyereze wabanga ddala ali interested. Mbadde nsaba abakulu abali wali waggulu board of governors of Express FC bwe mulira nga temukyasobola ttiimu eno kugiddukanya ebibatwalira ssente nnyingi bingi temukyalina budde buteekamu ssente oba ssente muzitaddemu temukyalina budde bwa ttiimu kubaako birowoozo bimu wakulwa ttiimu yammwe kubanga eyo ttiimu yammwe kubanga bajjajjammwe bakitammwe bagitandikawo. Atone General oyina obusobozi obugamba ku mukulu wo Suubi Kiwanuka
muto oba mukulu w'essuubi Kiwanuka okukyusa ebikolwa bye eri club eno. Club eno bwefa bweggwawo wabaawo abantu bangi nnyo abamenyesa emitima babagenda ba Julius Bakunda bantu bangi nnyo abagala tiimu eno bagisaamira omupiira bajojese mwogerere bankada ba Isa Sekatawa mumukitwala ng'ekyokusaaga naye waliwo abantu abagala Team Express tosobola gamba nti ojjawo Man U oba ttiimu ezenkadde ozijjawo bw'ozijjawo gwobolooza okoze olina gwolazeeko olw'okuba ojjewo ttiimu eyo neggwe oba tomanyi kyokoze bantu. Eno ttiimu egobererwa abantu ab'emyaka 8 Express FC egobererwa abantu ewagirwa abantu ab'emyaka 9 ab'emyaka 7 bagiwagira. Omukulembeze w'eggwanga yavaayo gye buvuddeko n'agamba ttiimu ye awagira Team Express FC. Omukulu akulembeddemu sitwago yekukyusa obukulembeze Bobi Wine awagira Express FC. Ababaka ba Parliament abasajja nga Basewungu bawagira Express FC. Ow'ekitiibwa Nakiwala Kiyinja awagira Express FC. Bantu bangi nnyo bawagira ttiimu eyo Express. Kati gwe okola decision oba oteekawo embeera noyagala ogiza mulejula. Ate bajja kuvaayo oluvannyuma bo tebamanyi kigenda mu maaso. Naye banaazuuka ne bakitegera nti ttiimu evuddewo. Bajja kyewunya bagamba nti ttiimu yavaawo etanga ne mutugambye. Bwe muba mwagala obuyambi busabe. Eno ttiimu y'abantu ate yabeezebwawo ko ku bantu. Yatambulyako kabba ate ng'etambula bulungi. Saagala mutugobe mu bisaawe. Kuba singa munaatugoba mu bisaawe tetujja kuddayo. Tulina ebyokumaliriza bingi, tulina ebyokwogerera eri ensi ekyuke. Mwe munaajolonga ttiimu bwe mutyo ttiimu eŋŋundiivu muyiseewo ebyammwe mugenda kumaliriza nga ne mubadde mulya temukyali awo. Mukulu Magogo ogoberera ne vidiyo yange ewedde wagiraba. Mbadde nsaba ttiimu zino otekewo embeera ttiimu zino 3 eza Vic, Villa Express ne KCC fuba okulaba nga zisigala ziri mu mbeera nnungi paka Oliver Mboyinza. Kufufaawo wajja mwaka gwa 2013 ngodda mu bigere bya Mulindwa Lawrence wasuubiza ebintu bingi era mu kusuubiza ebintu ebyo ebimu tewajja kumpewo kubyogera nejjukira abantu abakusaamu obwesige bakulisi Kalibala n'abalala kulisi Kalibala awagira Express FC abakutereyo akabega n'ofuuka fufa president ndowooza baali balowooza nti ttiimu z'onoosooka okuteerayo akabega wagira Villa zijja kuba zino ttiimu 3. Villa yo gy'owagira tejja kufuna mirembe ng'Express teriiwo. Nze okufuna essanyu n'okulaba ensonga lwaki mpagira Villa asooka kunkuba nezayo neneetegeka nemukoberawo nemukuba KCC bwankuba namukuba juuze erogogo agenda kujja nakibeera mukubirewo omupiira oba nkube bwanankuba kijja kumpa amaanyi ogenda mu season nejja neetegeke ngula abasambi abapya ntekewo n'embeera okulaba nga nkuba KCC. Omupiira mugukozeemu ssente ne mugukolejje ki mutaddewo mbeera ki kiswaza nnyo okubanga mu Premier Uganda terinayo wadde omusambi wadde atandikira ku katebe simu ensaamusaamu gye ziri Ipswich weeziri Southampton weeziri ttiimu ezitudde wansi awo ku kimeeza mu Premier tusuubira nti waaki twali baddeyo n'omusambi niye okuva 2013 Mukulu Magogo bw'obanga totaddeewo nteekateeka waakiri esobozesa musambi waffe okusambira mu ttiimu ennafunafu zinamba lujege eziri awo mu Premier League. Nedda mulimba basajja mwe mulimba omuntu n'omupiira mwe muweza omupiira kati gukola ssente mugenda kumpe mugaba banne mutegeera omupiira Munnayuganda oba omuwagizi wa wansi tolina by'omugamba ntegeera omupiira talina nsonga lwaki agutegeera omusambi w'omupiira alina ogutegeera agutegeera atya ng'ayiga engeri gye bagusamba n'okuteeba amagolo n'okudifendinga ne ttiimu yo gisobozesa okugoba omusambi omuwagizi w'omupiira ye ekimutwala mu kisaawe okufuna essanyu ekintwalayo okulaba Express ng'egoba bw'eba egobye omupiira n'enfuna essanyu n'ensonda ssente eziddako okugula tiketi endala y'emitwalo 2 oba omutwalo n'endaba omupiira. Kale
mwe mudda kumpeoza mwe ngamba tutegeera omupiira nedda mugutegeze ba coach n'abasambi batuwe ekirungi ffe tugende mbisaawe tufune essanyu Ashraf Miro ojjukira bulungi nnyo watula n'akakiiko k'abawagizi abalondemu n'osuubiza togenda kukola nsobi Isaac Mwesigwa ze yakola Isaac Mwesigwa yakulekera eggwanikanga kumpi temuli wadde ekikumi Account Express FC eri mu red according to yo ebigambo biwayogera nga tekuli sente n'ogamba oli mu Express wasanga Asani Mubiru James Odochi emunyenyeza Express FC n'ogamba tekisoboka gwomuwagizi wa Express eyeddire mamba ate nga Asani Mubiru yeddira mamba Odochi legend o Express FC temusobola kulemererwa timu ya Express era ogenda kukola buli kimu okulaba nga Express ogiza obujja bitambudde byaddala wawera ogenda kusasula abasambi bonna abadde babanja togenda kukkiriza mbeera y'abasambi kubanja myezi egyo gyonna kuddamu kubaawo tewanenya munno gwe waddira mu bigere oyina kubanga Mwesigwa eyakulikomendinga bakuwa omulimu ogwo Isaac Mwesigwa ekyo wakyogera naye era olina obumulumulu bwe wapointing out bwe yakola kino teyakikola bulungi kino teyakikola bulungi naye tuzze okutereeza embeera n'ensiima nnyo ebigambo Miro bye yayogera mu meeting gye twalimu naye ng'ayogera ku byagenda okukolera ttiimu era ng'alayirira ddala ndi Express teriddamu kubonaabona nga bwebonyebonye ng'eri anda abo abantu abatagiina ati mwena mukimanyi omukulu Isaac Mwesigwa gye yayisangamu abawagizi b'Express kubanga ayinza okuba teyali muwagizi w'Express ate ye mu buntu musajja ali arrogant Isaac Mwesigwa era byamukyaya nnyo abawagizi b'Express ne bamulwanyisa paka bwe yavaako nkabira ddala amaziga nga osanga omusambi w'Express FC nga mu butuufu tiimu nnene yakola erinnya naye ng'omusambi bamugoba mu nju omusambi nga Isalumu ku myaka gy'alina abaana be bakyabagoba Land Roger akyatiisatiisa okumugoba mu nju bw'aba tannazimba mpozi nga yazimbye ebiseera bino bw'aba tannazimba nsubira abasambi ng'abo we bali tebatudde entende tosobola kusamba mupiira n'ogummusa ng'abaana be bali waka batudde babagobye school fees tosobola kumusa mupiira mu kisaawe nga Land Road akubanja emyezi 6 bw'obanga obanja emyezi 6 kitegeeza nti ne Land Road ayinza okuba ali emyezi 6 oba 7 ng'akubanja twabeerako mu dduka w'aba Land Road nga batubanja n'akubanja emyezi 6 naye nga bw'otunuulira emabega eri gy'okolera abantu b'okolera nabo babanja mwaka mbeebaza nnyo mwebali ddala okussa amalala gammwe wansi ne mugamba nedda katusse omupiira gugende ku mitwalo nkiddamu nga nkutunuulidde gwangoberera tulina omupiira gwa Premier abantu bagenda mu bibanja ne basasula 1,000 mu bibanda ne basasula 1,000 olwo bagenda mu bibanda bya betting ebiyumba ne bagulabira bwereere abama bagenda naye tebamanyi ku bettinga ne bagenda ne basitama eyo bani batuuleyo ku butebe ebwa 40 bet oba ewalala ne balaba omupiira ku bwereere ibibanda ebyebbeeyi bya 2,000 13 amabaala bya wa 15 ng'olaba emipiira olunaku lwonna kati muntu lwaki ajja omuntu ava gy'avudde Nansana ewa Kiso abamu bava Masaka Mpigi abamu bava Iganga Jjinja ajja alabe kyekimuwaliza okujja na kivu okulaba omupiira asasula emitwalo 2 agenda kulaba ani nebaza abasambi b'omupiira abali ku timu Express abamalirivu ababaddewo mu mbeera yonna mulimu Derek Ngobi Isalumu ekyewunyisa abasambi baffe babanja emyezi 6 naye munnange liigi egenda kuggwako naye weebali ekyo Miro nkwebaza oba biki byogamba abasambi abo babanja naye babaddewo season namba basaidi kyeyune bakyayi ba Emma Waswa babasangwa
abasambi bonna be walirowooza nti baali badde basumbua bateekawo embeera olwokuba wadde tebasasulwa ebbanga kati nkwebaza wadde obadde tobasasula miiro naye ate olina ebigambo byobagamba ebibanywerezaawo kati abasambi be Uganda bategedde omugaso gw'essuubi kati oba otegedde omugaso gw'essuubi muggwe katandika okukola ennyo tiimu tekusasulwa naye omupiira gw'osamba kochi puuti oba simba banaakulaba bakutwale ku national team osasulwe bulungi naffe twasamawo ku mupiira wetwagusambiranga tetusasulwa naye nga tugwagala musambanga abataagala abasambi be Uganda twayogeranga ku liigi eno neteekawo tugenda ne ku mitimbagano tugulawo accounts ez'amaanyi nga bonna kutwogera ku mupiira gwa Uganda twakoowa kubanga ogenda mu kisaawe omusambi akuba bukubi tteke basamba be baagala bali mu kuwoganya buwoganyizi mu kisaawe obiraba n'ogamba waayi kambire kangende nkole ssente bwe ndizikola ne ziwera ndifuuka chairman wa Express negiteekamu ssente oba ndifuuka part of the sponsors of Express FC ng'okooyo okulaba ebintu ebikumalamu amaanyi abavira nammwe mwe mutyo abakesisi mwagobya omutendesi abudala mu biru niye ebizibu byeyongera bweyongeze sente weeziri naye ziragawa kale ku Express teziriiyo ku kesisi nayo teziriiyo bwe ziba teziriiyo ekizibu kiririddawa abasambi muli bagayaavu mube n'ensonga lwaki mugenda mu kisaawe okusamba ensonga erina okuba ku mitwe nnamba emu y'omuwagizi oyo ne waaba omu akumala oyaze mu kisaawe akulabe ng'osamba gwe tunuli omuwagizi ogwo tofaayo nakiva ayinza obutajjula kati ayinza obutajjula ate agenda kujjula mupiira gwo mu gyekyenda twalabanga omupiira nakiva ng'otoloka ewaka ebiddako ne bakuba mbooko ng'ozeeyo n'ogenda olaba omupiira gwanyumanga twakulira kabowa naye nga taamala asala abantu n'abamalawo n'owulyanga enduulu evuga n'osula wali ebintu bye badde oyoza n'odduka emisinde ogende wankuluka olabe ekigenda mu maaso naye omupiira ennaku zino tugulabira mu kasirise tibali kinyuma waba wakuba kapaasi kanoluuku paasi ne mukuba enduulu ne mwogera ku ekyo oli n'abaako kalabona kaakolaawo nakuba labona paasi awo nga bannaye omwana yaliko tetukyabiraba bye twakula tulaba waliwo principle ya adwork ey'okukola ennyo banne tukole ennyo tugenda kusasulwa tosobola kusamba mupiira n'okakasa n'otafuna sente mupiira nolowooza episode yange yakubiri nga njogera ku byamizannyo mupiira mu Uganda nsuubira okuba episodes nnyingi nnyo omwaka guno nga njogera ku mupiira ku nnabe eyagenze n'ali omupiira envunyu eri mu mutwe gw'omupiira gwa Uganda abadduka nnyo omupiira kufufa muli so proud amalala mangi oba avaayo n'aboogerako nga muyomba nze ayogera ku mupiira ndi munnamawulire ate emu ku diguri ze nasooka okufuna diguri bagita sport science ekyo oyinza okuba wadde tokimanyi nina diguri mu sport science kati njogera with authority era ne bwe mbanjala kwenyigira mu bukulembeze bwa mupiira nsobola lwakuba taggwamu maanyi ne bitutama ne tubyesonyiwa kati nze nsitudde eddoboozi lyange nkulembere abo abayagala enkyukakyuka mupiira gwa Uganda mwebale nnyo kumpuliriza Express abawagizi basobola omutwalo ogwo si mitwalo ebiri ekyo mwamaze ne mugonda ne kibaawo omutwalo ogwo mupiira oguddako kama abankuumire ngenda kudda ne episode endala nga njogera ku mupiira gwa Uganda mweraba amanya nze Sekka Bagenda.